Zabo, umashoko nomwana nande mente agenda nditira. Ndamanya asaga. Namubiru muumuza. Bane mujja mwangu we. Kakati bwana Kasibante. Embeera nga buyitegedde ne munnange. Tugenda kusisinkana musajja. Ajja kati budde buno. Naye twagala kuyisa mu bufunze twagala kulwawo bintu ya mukimanyi tuli mu ya kifere sagala bintu bya kundawo kwezo kwetozira n'abasajja ekyalo kiyinza okukwata evumbi otunadda mu bintu ebyo byonna twetuzira. Wow. Mubadde kiwo. Naye mufuna kuba baagala mujja kusakaliza. Okubye nyubamba. Kati nana. Kakati Katonda mulungi naye atuuse. Oyo n'omwami. Kakati ajje yasooka tukakase atuwuli kitudda tituzaako. Mujje bano. Kale nawe si. Mukulu Nsimbi. Wajita. Beba n'abakulu booleese omugendo kwasaganya omulimu guno. Mbesigira ddala n'amaanyi mangi bajja omulimu oguli smart. Njagala okukakasa nti guno omulimu gwe tusookeddeko. Nsimbi atwesiga era atutegeera bulungi. Ffe emirimu gyaffe tubeera smart ate tukola kagwirawo. Era kyovola guno omulimu tugenda gukukolera nga bw'ogwagala. Bwe kiba kyetaagisa kyonna amaanyi ninateeka mu sitiimu kasita mbeera mu ogwo omulimu bawedde. Kakati mukama wange tetulinze gwe okutuwandagiriro abasajja mbalina tutandike olinde bulinzi kasimu kaffe ngaffe omulimu gwaffe guwe. Twagala kimunze mulimu asitukubeera nguli smart. Linda akasimu kaffe bana abantu mbesiga. Sansa okubalaba. Tuzze mukola naye tetuli bagenyi. Amanya gange nze Melissa Ache era nvamu na Mukasa and Dorothy Advocates. Tuzze okubanja mukama we n'ennyumba. Nze ne mukama wange ono. Nsimbi nsigalira okuva mu Nsimbi Amasanga Company Uganda Limited. Omukyalo omukulu ntwamuwole ssente zaffe olw'okuba nti takoze mu budde kuzituwa. Ensonga lwaki nafunye court order okulabika nga nzigala wano. Era mukwano nyabo nga wabiwulidde tutambudde n'ofiisa waffe Mwami Kasibante. Luno olupapula lulaga ebbanga lyammwe ne mumaze nga temusasula ssente za mukama waffe ono naye tujja beetaaga okufuluma ino ennyumba. Naye nze ndi mukozi. Mpozi kambayitire kuba waneeno bwe muba mubigamba. Ani aliyo? Waliyo bakama bange abo. Kale. Nabo gamukyala wawana? Ye nnyabo. Yabadde amaze okubula ekituleese? Banga muwere wane n'abaze n'empapula ne fayiro. Oba babikunyonyodde oba tebabikunyonyodde. Ekituleese wano kiri kimu okufulumya ebintu. Oba ne mufuluma ennyumba ffe ne tuleka ennyumba nga nzigale kyetwagala kyokka tewali kirala. Gwani? Ndi wa enforcement. Nyabo olupapula lw'empadde olw'omuwala ye court order naye yetuwa obuyinza okugyamu eno ennyumba tugigalewo. Oba mufuluma oba temufuluma tulina obuyinza okuva mu kooti okugiggala eno ennyumba olwaleero. Nyabo bambi mumpe mwedakika wakirimu bweti nange sinze yetwala wano ndi mukyala nkubira omwami ndabe kyekiriwo. Nyabo tewali budde okulinda okubira esimu vaayo oba tusobola ffe tuyingire tujjamu ebintu.
Nembuzagange mwalirize ko libasooka bakubira omukulu wa wano bafulumya abantu baninga bafulumya basasulu bomwawulirawo batalina mpisa wadde muli bannamateeka olisanga bataasolo omusambagali musambaganyi abantu bese bali n'abasajja babiri n'omukazi omu bafumiza ebintu byonna byonna enju ekaze bagamba mu bakubanja musambaganyi bakuyanja kituufu yangu ofena batufulumya kulinde yanguwa yona enyumbankemu byakutendekatene zinantebe byonna byonna nemusenge bayingidde musambaganyi oliwa musambaganyi kati mbagambye ebyemirembe ne mugaana mugeza kati mufulume naye sebo mutukute bubi kigambo kyange kiri kimu yuko na watu moja singa temagenda kwewola sente nasema nja kuoleka naye mungoba njakuondoka babi kikala kyabo tosobola kuwuliriza nammwe tosobola kuwuliriza kakkana mukama katonda naye bannange nga kitugezaawo ng'ababbi tomusobola kuwuliriza wakirina tensa tutensa kati lweno olupapula lwa court order nenawadde oli omukyala kopi emu nalo lugenderako simu kubira bawe simu naye mwina olupapula naye lwaki mweyisa wibwe mutyo wali mu kooti kati omuntu akola atya omusambaganyi mukubidde mugamba tabitege banna kiki buzibu ki obuli wano ebintu nga babifulumizza lindako ebintu nga babifulumizza kiki ekigenda mu maaso wano ku mwana tekuli ayinza kunziramu kigenda mu maaso wano olaba bano abaze mbu ba court brokers mbu babanja omusambaganyi baze batufulumiza n'ebintu byonna mukubidde naye simula watuuka lindako omusambaganyi naye yeewola nange ebinsobedde tamambanga nakumbu yeewola kati ate nga bafulumizzaako ntebe zokka kati ate olwo ebirala mbutulese mpaka ne bagamba ebiralaka babisibiremu ate wali ogwo ogusajja ogwambadde ekkooti ogwo ogusajja tegulina mpisa gunyodde nyodde omukono gwonna gunnuma bambi agambye gunyodde omukono kyokka nze n'ebigambo bimpeddeko sikirabanga kati yo omusambaganyi ozzeemu n'omuwuliza nze mbimunyonyodde naye nga tabitegeera bulungi naye kyemanya biwiriddeko ajja kujja esawa yonna obadde omugambye mukubidde mu kavuyo nga babifulumya mbuyana wenzira eno embeera eno kyokka sibimanyize sibirabanga n'alumanya ne saalumanya bonna balugenda singa yaŋŋamba kwatinza omukyalo ewakalimba nga amanyika katono banfulumiza zena nga atalina kiddako abasajja aba beewola tebategeeza bakazi wangi obijjawa mbimanyi tebatutegeeza nga twoluvannyuma ffe tukafiiramu yebanayina mubiri oli bulungi balina kwerabidde engeri gye bamufulumizamu tekayinayinza oba obulungi oyo omusambaganyi wamwaze musambaganyi yo sinojja kyokka obwedda nkubira esimu nkunyonyola kikyate obuzibu kyekoza nga ziriwo kati musoka munyinyole ensonga zino oluggi lwange ndabako olujegere entebe ndaba ziriwo mukenyini mulibana kuva mutudde bwenu buzibu kyobugenda obuliwa abakubanja be baani abamanja ogambye baani obupapula olwo esimbye amasanga obamanyi mukyala wangi omusambaganyi bebakoze olina kasasiro
ye bebo obamanyi mune mbatunulira nga bateekako n'enjigere tuwanyi ate agenda tutira wano wala yasanga ffenna nga tuli bafu batufulumizza ffenna olwadde lutalo lw'amaanyi ne batunyola emikono ffenna ne batukasuka wabweru n'ebintu owayo bankubidde nga njogera soogera mupiira sikuwulira bibadde bizibu lwaki temubagambye nti nomunkubira esimu balindeko nyinyonyodde n'embegeyire naye nga wa nga naye ng'ekisooka mu byonna gw'obamanyiiko kale mbamanyiiko naye bakedde bandibadde bakedde nnyo kati tuzaako kimusambaganya ekiddako bwe kiri kakati njagala okusaba abatali bamuffe musooke mutuviiremukwa katono njogeremu n'abantu bange ab'omu makamu Prince, wanje mukama wange. okola ki ewange wano? Madde mugenyi wammwe sebo. Badde mugenyi waffe? Yes. Ffe naani? Nkubuuziza ekibuuzo. Wanamubiru mukama wange. Wani? Wanamubiru mukama wange. Kuba sanze mu mbeera. Tambula ogende ove wange wano. Siddamu okusanga wano muli ogwokubiri. Nambiru, watandika ddi okuleeta wano abasajja mu maka gange? Ennyumba yange ogifudde loogi. Muleeta abasajja buli lunaku. Oya boyfriend wange yazze kundabako. Boyfriend? Kati nkulabula. Ba boyfriend bogenda obalabira engeri. Sitoddamu okubala tobalabira wa mu maka gange. Mumbuza wanje ekyamazima kiri nti bakoti block abo mbamanyiiko wanje tekituufu naye kyembadde nsaba kubanga ebbanga libadde bampa libadde terinatuuka naye kyembadde mbasaba kuba embeera yerabika enkalubyemu kati mbadde njagala kusaba mulamu Nana asooke abeereko we yeewogoma oba sekyo mulamu Nana asulenga ku mulimu abanga asobodde. Namubiru gwe mbadde njagala nkute ogire ngoddayo ewamu paka embeera weeriterera oba oli awo onodda oba oli awo tomanya mu kugendako ate emikisa gy'oyinza ogiggulira n'obaako ekirala kyofuna oba kyokwasaganya. Kati muwummuza wange omulungi wanje musambaganya omukyala wange mubakyala gwe nasigaza mu maka muno mbadde nkusaba osooka obeereko woogenda naawe wogomemu embeera weeneeterera okimanyi mumanya nti gwe gwensooka okola ki nange mbeereko kyentetenkanya kuba eno embeera nkimanyi si yalubeerera nteekwa kugiwangula era nteekwa kugivaamu naye musambaganya gwe nembeera ogenda giwangula ng'osulawa ng'obeerawa eno embeera ngenda kugiwangula nga neewogomye we neewogomye ng'omusajja okulabika nti nno njagala ngiyitemu babige ntuduzaawo obulamu bwaffe naye kati nze ebintu byange biri munda ngenda kyangula nti kakati mbadde nkusaba bw'ofune weewogomako ennaku ntono nnyo ebintu byogenda kuba obifuna ngenda kutereeza embeera nja kuyitono n'ebintu Mulaze ekituufu nsobola okusula ku mulimu naye sinadde olugoye wentandikira byonna biri munda basibyeyo nkole ntya Mula ekyo kindekere tujja kuyiiya mbeera yonna naye era kyekimu nange era nga webali nange bwendi nkoze ntya kandabe wetugenda okusomoka embeera eyo Prince kubino ebituusewo omusajja agambye buli omu afune waalaga ate nze mpira yasaba akuddayo wano Tugenda kukola tuki? saa kujja nembeerako ewo entubeera ffenna Namubiru ekyo bulijjo kyembadde nnindiridde kyokka Namubiru Namubiru kati
genda olete ebintu byo tugende. Ate ebintu kindi bwe nti nga bwendi byonna babisibiddeyo. Mpozi. Nambi. Tugende. Nabadde matutekola sana temwadde mugenda kola timujja tugenda omusajja omulimu mugukoze bulungi nakugambye abadde simanyi musaasiri kale nsiimye emirimu bwe bitabo bitambula naye abantu babadde bampaka babadde tebakisuubira nti kiyinza okubeerawo ekito sente twongeremukko naye baŋŋambye mubalumizaamuko bampaka akalenzi kabadde kampaka era nkataddeko ekibuli ko kadex kangu ekirungi omulimu gwe tugukoledde ddala bulungi kasita kubaako omukazi tewabawo ekibuuza abakazi bano babakkiririzaamuko akati sirina kyeŋŋamba kuleka obudeebaza obwebaza siini okusiima abantu bo babadde bakalo webatyo bale bampulidde ow'omukono ate mwagugiza sibamuleeba kati gwe omanyi nti omuntu asasulwa ate nagira birala nnyo gwe musaala gwafe nakugambye nzemukasitiri kati namutadde mukasiti tujja kuddamu ku lwesimu kaneyongere ewa Sharif, atusalisa okulaba. nange salisa okukusanga Kale, obadde oyagala kuba bafaizo? Ng'ozalabako? leero subi mbadde njagala leero mbadde mugenyi wo Ate mugenyi wange kuki? Sharif, effumu ly'ogamba siritegeera. Ye nali kufumita nti ddi. lwe nali wano Sharif, njagala twogere ebintu bye weekakasa ng'obirinako obukakafu. omanyi kati gwe maya gwe bino ebintu tobitegeera ekituufu okyali mwana muto lwe nali wano lwe wandikawo embeera eyatuukawo effumu eryo walikola ki omanyi maya olunaku olwo nakuleka wano lwe nava wano olujjukira bulungi nagenda siri kyekimu nakwatibwako nnyo era y'ensonga lwaki emirimu gya mukama wange ngireseeyo neesalawo njijja ntunyumyemu abameka bwababiri. Sharif, oba ensonga ekuleese wano nga tekwatagana ku bizinesi za muganda wange badde nkusaba otambula ove wano. Tambula ove wano. Nze gw'oyogera naye nkumanyi nnyo kuva ku mutwe paka kagere. Toyina kyoyinza kuŋŋamba ne nkuwuliriza. Tambula ove wano, sirina programu naawe. Mayange okambuwadde nnyo nze nzise lwa mirembe sirina buzibu bwonna naye okambuwadde nnyo nontiisa n'okuntiisa. Kati gwe musambagani wa naleero kwate ekkuba otambula ofuluma ogende. Lindako okimanyire musambagani? Nkumanyi nanyini bakyala nanyini faamu. Maya tunaddamu tujja kuddamu. Genda n'okudda todda. Genda n'okudda todda. Genda todda.